siina mubaka yenna gwe nali nkubidde bukyanga lubanga lwa mmindi nga mugamba nti olina okulonda President Museveni. Nabirabirabina bibaddewo ebya togikwatako, siina gwe nali nkubidde tamulimiti, siina gwe nali nkubidde. Sirowooza nti ne sipiika wa Uganda kati aliko nti namukubirako ne mugamba gwe kino bwe kitayitamu aleete bwino oyo. Nze kati kyenjagala ye bwino, njagala oyo omubaka oba yali mukazi oba yali musajja oba yafukamira ng'agamba sipiika nti nalweso yakulya obubi, gwe njagala okutegeera. Era simanyi lwaki annumba, simanyi lwaki anjogerako. Nze musanga ne mukubira saluti taŋŋambangako nti naye gwe baŋŋamba onnwana, takiŋŋambangako. Right Honorable Rebecca Kadaga bwe yabadde alonkinga abagenda okubanga bamunoonyeza akalulu, yavuddeyo n'agamba nti abamu kuba mulwana ye Jeno Nalweiso ne Honorable Nankabirwa. Bwe nawulidde erinnya lyo n'agambye nti nja kufuna obudde nzije nkubuuze ku nsonga eno, lwaki mulwana Honorable Rebecca Alitwala Kadaga? Kisubi kyenyinza okubuulira abawuliriza abaffe bonna abaludde nga bampuliriza okumala ebbanga. Njagala kubategeeza abawuliriza abaffe nti nze bampayiriza. Eriyo ebintu byesijja kola ate byesirikola. Nze tewali nsonga yonna enkwatako ku bya sipiika, teriiwo. Ate era okujjako ng'oli agamba nti ku basirikale baffe abali mu paliamenti bwe kuli gwenkubira, kubanga simanyi ababakadde, ate ababakadde si balonzi, aba 10 ku basirikale 10 abaliyo si balonzi, tebagenda kulonda. Abasirikale 10 abagendayo tebannaba kulayira, kubanga kati owulira wakyaliwo n'ababaka be batutte mu kooti be bawaabidde betulowooza nti okulayira kwa sipiika, okulonda sipiika okulituukira abamu bali baba baggyeeyo. Kati ne 10 lino oyinza okwesanga nga okulonda we kulituukira abamu bali batebaliyo. Tewali sirina bwe nnwana sipiika kubanga sirina kye mwagalako. Nze nagamba sipiika yenna gwe banaaba balonze gwe ngenda ogenda naye, amateeka bwe gatyo bwe gaŋŋamba. Era teri sipiika gwe mpagira nti balonde gundi oba gundi. Nyinza okuba mpozi nga ye ensobi gye nakola nga mpozi nga omuntu yali ayagala mbeere wano ŋŋambe nti mpagira gundi. Nze sirina sipiika yenna gwe mpagira, ate tewaliwo nsonga lwaki nyingira mu bya sipiika. Ate ne ba MP abapya sibamanyi, mpozi ab'amagye sibamanyi bwe bafaanana, simanyi oba baawa abagenda okulonda sipiika. Nti era sirowooza nti nze nali nkubyeko ku ssimu nga ntiisatiisa omuntu nti bw'otolonde gundi kino bwe kijja okuba. N'omuntu yenna aveeyo agambe nti namukubira essimu nga mugamba nti londa President Museveni, kubanga okuva le batandika okumulonda 1996 siina muntu yenna gwe nali nfoosinze nti alina okulonda President Museveni, kaaba omwana awaka kaaba omuzzukulu, bonna be bamanyi ani gwe banaalonda, kagabeere mu magye abasirikale bange bennina bafoosinga okulonda President Museveni. Siina mubaka yenna gwe nali nkubidde bukyanga lubanga lwa mmindi nga mugamba nti olina okulonda President Museveni. Nabirabirabina bibaddewo ebya togikwatako, siina gwe nali nkubidde tamulimiti, siina gwe nali nkubidde. Sirowooza nti ne sipiika wa Uganda kati aliko nti namukubirako ne mugamba gwe kino bwe kitayitamu aleete bwino oyo. Nze kati kyenjagala ye bwino, njagala oyo omubaka oba yali mukazi oba yali musajja oba yafukamira ng'agamba sipiika nti nalweso yakulya obubi, gwe njagala okutegeera. Nze siri mu ekyo era sijja kubeeramu. Era simanyi lwaki annumba, simanyi lwaki anjogerako. Nze musanga ne mukubira saluti taŋŋambangako nti naye gwe baŋŋamba onnwana, takiŋŋambangako. Kati nze nkubira nti abantu ne bagamba nti mulonde Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah ngaani nti pulezidenti yeyandagidde? Ye pulezidenti alagira atya? Nze ebyo tebinkwatako, kati sikimanyi, simanyi. Ate onokungatta
ne Honorable Nankabirwa. Simanyi kubanga Honorable Nankabirwa Chief Whip nze njogera naye nga bantumye obagamba Chief Whip kino n'okwogera ne speaker njogera naye nga bantumye nti kubira speaker nti waliwo kino na kino naye aba tebangambye soogera nabo. Simanyi nange kubanga Right Honorable Speaker bwe yabadde ayogera yagambye nti mukuba amasimu okuva mu State House. Bati n'agamba State House kyeki? State House kizimbe buzimbe. Nti naye mukuba amasimu okuva eno nga mutiisatiisa ababaka. Naye kyesijja kuwakana tomanyi omuntu ayinza okuba nga ali mu State House ng'akozesa erinnya lyange. Nga kati bwempulidde waliwo abantu babiri simanyi omu bamuyita Musa simanyi omulala bamuyita Heira simanyi Heira ndoza mukazi mbu bagenda bajja ku bantu sente mbu ntwala abantu ebweru mbafunira visa. Ani atwala? Mbunze bo bajja ku bantu sente bazirete wange mbu kubafunira visa. Nze sitwala muntu yenna bweru era tebabaawo muntu yenna akujjako sente nti General Lwaiso yazaagala okutwala abantu ebweru. Tozimuwa kubanga nze sitwala abantu bweru. Sibatwala. Kati tomanya wayinza okuba mu State House nga waliwo akozesa erinnya lyange okujja ku bantu sente manya ng'okukubira ababaka ng'akubira ababaka. Neewuunya n'okwewuunya. Naye kyembuuza oyo mubaka mubaka kyoyo agenda wabe ewa speaker nti bankubidde nga banti lwaki tanoonya nti naye ddala gwotukubira amasimu. Simanyi State House eyagala ani State House kyeki kubanga kati State House tugambe nti President Museveni kubanga kati ffe abakozi abagikolamu twetumiikiriza tutya mbu twagala speaker gundi atali president. Ebintu bino bivudde mabega kubanga twasooka kuwulira nti Seeke yasalawo. Kyenkola bulungi nti najja wano wennyini n'enkubuuza n'ogamba nti oluusi mbanga observer mbeerayo n'endaba ebintu bino naye sirina we nali ndabye nga Seeke esalawo nti twagala Jacob Oulanyah tetwagala Rebecca Kadaga. So kino nakyo yakikoonyeeko n'agamba nti ye namba 3 mu Seeke tabangako mu Seeke n'esalawo. Nze nange sigibeerangamu era nakugamba mu Seeke mbeeramu just ng'observer naye siwulirangako mu Seeke nga basazeewo ekintu ekyo sikiwulirangako okujjako mpozi nga nali nfulumye okujjako mpozi nga saakitegeera bulungi ate simanyi na Seeke egamba tikatuleese gundi oluddako tujja kuleeta gundi kubanga abantu basooka mu kamyufu abantu bateekayo CV zaabwe ne banyonyola lwaki baagala okubeera ba speaker baziteekayo mu kakiiko ka Seeke n'ezitunuulira bayinza chairman wa pata ayinza okuyita omuntu oba omukuomu nga amukonvinsinga aveemu ali balekere gundi ekyo kyemmanyi mpozi eyo nga gye baali ebbali gye babipangira nenze simanyi naye nga Seeke omuntu yenna agenda okwesimbawo aleeta okusaba kwe. So kati we twogerera amawulire gonna galaga nti General Proscovia Nalweyiso y'omu ku abo abalwanyisa Honorable Rebecca Kadaga. Kyekiddako awo kati kiso okuva ewo nze kiddako wange sigenda kulwanyisa Kadaga ate siri mulwanyisa sigenda kumulwanyisa ate siri mulwanyisa kubanga obusobozi bwange tebusobola kulwanyisa speaker tebusobola naye nga ndudde ndoza waliwo abatwalira speaker olugambo nti ndoza oba balina kye bafunamu oyinza okwesanga omanyi omuntu bw'aba campaigning abantu baba bagala omulyako ssente ndoza bakozesa erinnya lyange naye neewuunya kubanga nze simanyi kuwalana sirina nkwesi sirina budde obwo sibulina n'ekyo bwa speaker nze kati Jacob Oulanyah wabeera speaker nze nfunemu ki banyongeza omusaala banyongeza ekitiibwa okumpromotinga tebiyita mu parliament okunyongera omusaala tebiyita mu parliament si gye nsaba kati Jacob Oulanyah antwalengako mu mmotoka ye ngende mu nozani nga bantendereza sikitegeera kati sirina kyenfuna kuba speaker era sibawagira gwe banaaba balonze gwenja ogenda naye ate nze kyemmanyi ti party
nze nsalawo ani gwe zigenda okutwala nga sipiika gwe banaakubako akalulu nze bwe nkimanyi naye simanyi era mbadde sikimanyi nti batuuse n'okunoonya akalulu kubanga onoonya oti akalulu mu bantu abatannaba kulayira kituufu ababaka ng'abamu baagwadda tebagenda nakudda nedda va ku abo abaagwa naye abaayitamu obanoonyamu akalulu abamu nga bakyali mu makooti simanyi abantu batannaba kulayira obeesiga otya abamu bajja kutuuka okulayira ng'ate oyina kunoonya kalulu mu bantu balala simanyi naye nze simuliiko mwegayiridde nnyo maama oyo madamu honorable speaker nze simulinaako buzibu era bwe wabaawo ennamba yonna nze njagala kwogera ne CID bajeyo print out zange ez'amasimu balabe oba nina omubaka gwe nali nkubidde then n'omubaka njagala mulaba ekyo ekiri awo oba nkiyita ekizezengere kye bakubira nga batiisatiisa neagenda okuwaaba jeno tasobola okutiisa omubaka nga jeno mulamba agende ku poliisi balipootinge mufe kyokubeera mu lugambo ti muze nkubira ababaka nga mbatiisatiisa besimanyi nakumanya mpozi natiisatiisa Ssegirinya mpozi mutabani wange Ssegirinya nga gwe watiisatiisa nyinza okuba gwe natiisatiisa kubanga simanyi ani gwe natiisatiisa jeno njagala twogere ku nsonga kubanga kati issue eno eringa eyingiddemu State House so kati eringa eraga nti kuba bwe boogera ku State House President Yoweri Museveni linnya lye lirivaayo so gw'osuubira lwaki waliwo ekifaananyi ekiringa ekiraga nti President nti ye darling wa Right Honorable Oulanyah so si Rebecca Kadaga ekifaananyi kino weekiri abamu bwe bakiraba kati ne bino ebitandise okwogera ebya President Museveni okubeera darling wa Oulanyah oyaba tamanyi President Museveni lumu Jeno Muhoozi nasomako ku article ke mu New Vision Lieutenant Jeno Muhoozi First Son yawandiika n'agamba nti abagamba ti President Museveni nze gwe yagala okuteekawo okumudira mu bigere tebamumanyi bulungi gwe boogerako naye senga babadde bamumanyi bulungi tebandikyogedde kati nange okuggyako omuntu nga tomanyi bulungi President Museveni bw'oba tomumanyi gweyogera ekyo nti kati darling wa Jacob Oulanyah President Museveni kizibu nnyo okumutegeera nti darling wa gundi ye abeera muzibu abeerawo bw'atyo naye nze ndowoozaamu nti nalweiso bwe mba nina ebintu byenkola ebiyinza okuba nga binyiiza kisubi nsobola okulowooza bwe ntyo kati nze ndowooza mu paliamenti eyo eriyo ebintu ebikolebwa oli byalowooza nti kino kyenkoze kiyinza okunyiiza President Museveni n'atandika okulowooza ekyo nti kati kirabika tampagira awagira gundi nze bwe ndowooza naye saagala nnyo okwogera ku byama by'abakulu abo ne President Museveni saagala byogera naye nze simanyi lwaki tewaliwo okusirika simanyi lwaki tewaliwo okusirika wandibaddewo okusirika omuntu n'ogenda mu kalulu kompola kati nga kitannaba kuba nti baguddewo ebyakalulu n'oyita wansi eyo n'oyogera n'abantu nga tonnaba nakuwaayiriza bantu Right Honorable Kadaga ye alinga alaga nti anyigiriziddwa nnyo so y'ensonga lwaki avuddeyo bw'ati abo butiitiizi nze mbuyita butiitiizi ate omuntu bw'atyanga Jeno Nalweiso nze mba ndabira ddala butiitiizi bw'amaanyi kati nzaani nze senior president's advisor ku security ne defense nkwataganira wa ku bya speaker awo oba olaba siri byalwanga oba owekitiibwa mukwaya kubanga bwe politics kati nze okuyingiramu ebintu mbiyingiramu ntya kyewisa n'okwewisa bwe mba nga sikubira LC wange ku kyalo kumutiisatiisa kati ngenda ntya nkubira omubaka eyagenda neyesimbawo nakwata sente ze nagenda okwesimbawo najjanga omubaka muze nemukubira nga mutiisatiisa ti olina okulonda Jacob sikitege
mu Uganda namwe mukyalimu okutiisatiisa nti olina okulonda Jacobo naawe n'ogenda n'omulonda ng'oli mubaka mulamba. Akalulu kaba secret tekabeera na open. Gw'osalawo gw'olonze. Gw'osalawo gwe gw'olonze. Oyinza kubeera oba nti babo babbi bamubba babba oyo omukyala. Bamufera. Bamufera ndowooza bambi bamanyi ndi w'amaanyi nnyo ndi waki. Muboyogera General Loiso oba omaze. Fika yatugambye n'omukyala oyo Nalweyiso. Bambi Nalweyiso bambi ampayiriza ate naye akimanyi ate kibi nnyo okwogera ekintu ng'okimanyi tekyogera si kituufu. Kibi kibi nnyo nnyo nnyo. Ate Honorable Speaker amanyi ne mukama wange lwaki tamugamba nti Nalweyiso ndi bubi muzeeyi n'ampita naye ng'atudde awo. Nze kye mbadde nsaba titwanditudde awo. Jacob Oulanyah nazomba okwogenda naye twatuula awo ku Musa Courts. Naye kye sikyajjukira mwezi naye nga tuli mu kalulu kubanga bava Soroti then ne bayendinga apo abaseeke nga balina okujja ku Musa Court okumala ebintu mu kalulu. Twali Soroti gye baava abaseeke ne bajjaawo. We nasemba okwogera ne Oulanyah ne Jacob Oulanyah Honorable Jacob Oulanyah bali batudde ku ntebe nga baliraanaganya bwe batyo ne Kadaga ne bambuuza balina ebintu byabwe bali bambuuza ne mbagamba kangende nkonsalutinge nenfuluma ne ŋŋenda. Siddangamu kwogera na Jacob Oulanyah sirina na budde bwa Jacob sibulina. Nze Jacob Oulanyah era bwe mulaba nze mutwala ng'omutiitiizi nze bwente bwe muyita kubanga omulaba adduka mu palamenti muntu kubanga nze kati mbeera ntya simanyi bwamaze oba mwaka mulamba tayitayo kati omulabanga omutiitiizi eri empologoma gy'alina okwewala osanga. Ate nsaba abantu abamu abakulembeze baffe baleme kwefuula bakatonda ba ku nsi wano. Buti bw'oyogera ekintu akikyusaamu bulala n'atandika okuwayiriza olw'okuba tolina bw'ojja kwewozaako ate anaakola ki ne bw'anaawaaba nja kumuwangula. Kati abantu baleme kwefuula bakatonda kubanga ebyo bintu byakuleka. Bwakatonda bwabwe bwe beefuula bajja genda nabo.